Olukiiko lw'abaminisita cabinet n'akakiiko akafuzaako ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM akayitibwa SEC bayisizza enteekateeka ya gavumenti empya y'ebyenkulaakulana gye batuumye National Development Plan 4 nga mweno gavumenti mwene eyita okuteeka amaanyi n'okwongera omutindo ku bintu byonna ebikolebwa kuno nga tebinnatundibwa katale k'ensi yonna. Bino byatuukiddwako mu lusirika lw'abaminisita nsaako abateesiteesi abakulu abaminisitule ez'enjawulo n'olukiiko lwa SEC olukulungudde wiiki ennamba nga luyindira ekyankwanzi olusuubirwa okufundikirwa leero. Omuteesiteesi omukulu owa minisitule y'ebyensimbi era evunaanyizibwa okuteekerateekera eggwanga Ramadhan Gobi ne ssenkulu w'ekitongole ekiteekerateekera eggwanga ekya National Planning Authority Dr. Joseph Muvawala olunaku lw'eggulo baayitidde mu baminisita mu ebyo bituukiddwako mu nteekateeka y'ebyenkulaakulana y'omutendera ogwokusatu National Development Plan 3 eneetera okukomekkerezebwa. Abakulu bategeezezza nti okutwalira awamu abantu bategedde bulungi omugaso ogw'okukola ennyo kiyite production nga mu kyo basimbyeko amannyo nti emmwanyi ya Uganda yeeyongedde amaanyi era kakano emmwanyi Uganda zeetunda ebweru ziweza obuzito bwa ttani obukadde 9 ekibadde kitalabwangako kyokka nti omutawaana guli nti zonna zitundibwa bulambalamba nga tezisoose kusunsula bulungi kuggyibwako emigaso emirala olwo nno omulimi wa Uganda n'atafunamu. Amyuka ssentebe w'ekibiina kya NRM wano mu Buganda Godfrey Kiwanda Suubi ategeeza kyabassa enkyaleero nti kaakano kye batuuseeko kigenda kuwa bannayuganda essuubi ery'okwongera okwekulaakulanya okwongera okwekulaakulanya n'okwenyigira mirimu egireeta enkulaakulana mu kiseera kino nga Uganda erafuba n'okutuuka mu luse olw'amawanga agali yaddeyaddeko mu byenfuna. Bannayuganda balina okimanya nti mu National Development Plan 3 amaanyi twali twagateeka nnyo ku kukola kye tuyita production and productivity n'okwongera ku makungula. Kati mu National Development Plan 4 amaanyi tugateese nnyo ku value addition okwongera omutindo ku bantu bye bakola abantu babeere nga bongera okufunamu kitusobozesa okuba nti abantu baffe emmwanyi ekyokulabirako katulima emmwanyi miliyoni 9 ezakase the highest mu rekodi ya Uganda yonna naye kati mu National Development Plan 4 twagambye nti okay zino ze tulimye tusobodde okuzongerako omutindo. Kiwanda era agambye nti baafunye bannamakolero abatutumufu abaalaze olukuŋŋaana olwo ebyo bituukiddwako mu bisaawe byabwe eby'enjawulo era bw'atyo President Museveni yalagidde nti abantu abawagirwe ennyo mu mbeera yonna esoboka. Dr. Muvawala Executive National Planning Authority ng'akulembeddwamu era Dr. Ramadhan Gobi wa finance twakkiriziganyizza nti amaanyi gonna genda kubanga gateekebwa ku ekyo. Twalowooza nti abantu bangi tubakubirizza okukola miliyoni 9 ez'emmwanyi ezakase ezifuluma kati ebweru miliyoni tekibangawo kasooka nga Uganda ebaawo kuba nti producing as they produce today. Kati bwe tugamba nti singa amaanyi makyali tetuganye bantu kwongera kulima okuzongerako omutindo. Ensonda zigamba nti newankubadde enteekateeka eno yayisiddwa kyokka omukulembeze eggwanga asuubirwa okugitongoza gye bujja nga muno nno essira lijja kuteekebwa nnyo kwongera omutindo ku byobugagga ebiyiikuulwa mu ttaka gamba amafuta n'ebyobugagga ebiranga mu bitwalidde okwongera omutindo ku by'obulimi n'ebirala. Olwaleero abakiise mu lusirika olwo bagenze Ngoma mu disitulikiti y'e Nakaseke gye bagenda okuyisiza ebiteeso n'okukaanya ku bintu ebitali bimu ebyogeddwako. Wabula ekyewuunyisa olusirika luno lutuuse okwabuka nga terwogedde ku nteekateeka ebyokulonda okwa bonna okunabawo mu 2026 yadde okuteesa ku muntu anaakwatira ekibiina kya NRM bendera mu kalulu ako kyokka ensonda era zitegeezezza nti ebyo byakuteesebwako gye bujja mu nsisinkano ezinaddako. Wazzeewo okusika omuguwa okw'amaanyi wakati w'ekitongole ekikulembera ekibuga Kampala ekya KCCA ne kontrakita eyakwasibwa eddimu ery'okukola oluguudo lwa Old Port Bell Road olugenda e Luzira. Kitegerekese nti obutakkaanya obwo
bwe buleetedde n'omulimu ogwo okutambula akasooba ennyo ng'ebiseera ebisinga obungi omulimu gutambula ate ne guyimirizibwa. Ensonda zitegeeza nti kontrakita wa kampuni ya Zhenjiang Construction Company alumiriza abanene mu kitongole kya KCCA okumutuukirira ne bamusaba ekyojja mu miro, era kigambibwa nti yeekubidde n'enduulu eri minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga. Wabula amyuka ssenkulu w'ekitongole kya KCCA Engineer David Lulimbazi mu kwogerako ne Kyabasa enkyaleero bino byonna bisambaze. Ekyogerera si kituufu. Waliwo banjiri abasabye enguzi nzefuna kireeta ebirimu okuyimirira. Emirimu okutambula akasoobo kivudde ku bunafu bwa contractor. Tubadde mu kabwefu eyokulaba nga contractor tumuyamba okulaba nga addukanya emirimu n'agikyusa. Singa ojjukira Prime Minister bw'atandika okulambula enguudo zino nga agamba enguudo zitambula kasoobo. Kukyalo okwo twakyusamu enkola. KCCA ina bainjini abali ku site okulaba nga contractor afuna obwangu mu kufuna olukusokola ebintu by'abasabye okukola. Emabega nga contractor awandikira consultant n'awandikira KCCA n'awandikira consultant, then consultant n'alyoka agamba contractor ky'ekyokukola. Kati byonna tubikolera ku site omulundi gumu. Engineer Lulimbazi agambye nti okutwaliramu contractor bunafu era emirimu okuyimiriramu baagala kumuwa buyimaanyi emirimu asobole okugitambuza giggwe mu bwangu, n'asuubiza nti mu wiiki ng'emu emirimu bagisuubira okuddamu okutojjera. Contractor ono abadde munafu era tugeza kulaba nga tufuba okulaba nga tumuyamba okutambuza omulimu. Ebintu by'enguzi ebyo bipya nnyo gyendi era sirowooza waba kuba nga badde meeting ey'okulya enguzi n'okuyimirira omulimu nalibadde nkimanyiiko. Talina equipment, talina ssente, kati kugamba usually contract onokuba ne ssente z'okozesa okusobola okuraisinga okukola emirimu then tukusasule ng'okoze. Naye kati contractor adipendinga nnyo ku ssente ziteba tumusasudde okukola. Talina ssente zize ku bubwe. Usually tu evaluatinga submission ya contractor gy'akoze ku lupapula. N'akulaga emirimu gy'ali akozeeko. Kama kwebyo ebintu bw'obiraba ku lupapula aba ayina amaanyi. Bw'atuuka ku ground. Omumyuka asooka owa Katikkiro w'ekitiibwa Hajji Twaka Awaase Kigongo alabudde abantu ba Ssaabasajja okukomya okwerumaaluma n'okusiigagana enziro abakubiriza babeere bumu ng'omubala gw'amatikkiro ag'omulundi guno bwe gugamba. Omusasi waffe Thompson Kayinja Kagatuwe. Owekitiibwa Hajji Twaka Awaase Kigongo bino yabyogeredde ku mbuga y'essaza ly'e Buddu bwe yabadde atongoza ettabi lya yinsuwa y'Obwakabaka eyaweerinde Insurance Brokerage Services ery'e Buddu, n'agamba nti buli omu yeetaaga munne. Kubanga mu maaso eyo mugenda kwetaaga abakulembeze ate nga mwesiiga ddaki enziro. Mwe mwennyini mwengadde mwesiiza enziro. Akali mulekeraawo okwesiiga enziro, mulekeraawo okwerumaaluma, tumanye nti ffenna tuli ku Ssaabasajja Kabaka. Oba weddira mbwa, oba weddira ngo, oba weddira bbulu, oba weddira yero, oba weddira green, mwenna muli bantu ba Ssaabasajja Kabaka. N'olwekyo okwerumaaluma si kibi. Ye omumyuka owokubiri owakamala byonna era nga ye muwanika w'Obwakabaka Owekitiibwa Robert Wagwa Nsibirwa yasabye abantu ba Ssaabasajja e Buddu obuteeryako njawulo bagule insurance. Ya insuwa nayo projekiti bwe muwulira okugema naye ba projekiti. Ssaabasajja alwanyisa Mukenenya nayo projekiti eri mu program eya obulamu bw'abantu. Kama wange nina obubaka eri bannabuddu. Bannabuddu temwerya njawulo. Nze bwe mbasobereza Ssaabasajja nsuubula mwanyi naye kaakati ensawo ya kibooka emu ekugulira insurance y'omwaka. Omubaka wa Kimanya Kabonera Dr. Abed Bwanika yeebazizza nnyo omumyuka wa Katikkiro Owekitiibwa Hajji Twaka Awaase olw'okukubiriza abantu ba Buganda okukomya okwerumaaluma, n'agamba nti eyo tebeerangako nnono ya Buganda. Katikkiro atugambye abantu ba Ssaabasajja Kabaka bave kwerumaaluma kuba eyo si nnono yaffe wano. Ennono ey'okwerumaaluma ey'okujoogajoga okuvoola okumalamu abakulembeze amaanyi n'okubassa wansi. Buganda ejja kutuuka ekiseera ng'enoonya abakulembeze nga tekyaba.
Saalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Chalkmail. Omutwe gukuluma, musujja, mugongo, magulu oba tewewulira bulungi. Nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna era lyakakasibwa ne NDA. Ssemateeka wa Uganda akkiriza okulekera nnamwandu amaka g'omugenzi nga munnamateeka Lutaaya Aziz Bwannyonnyola. Etteeka erifuga engabanya y'emmaali y'abafu mu Uganda likirambika nti singa ba administrators baba bagaba properties z'omugenzi, ennyumba oba amaka agaba galekeddwamu nnamwandu oba ssemwandu tegagabanyizibwa eri abaana abalina okufuna omugabo, wabula amaka ago galekebwa mu mikono gya nnamwandu oba ssemwandu. Naye ate etteeka lyerimu likirambika nti singa ne nnamwandu atuuka ekiseera n'ava mu bulamu bw'ensi, ekifo ekyo oba amaka ago tegabeera g'abaana be nga akakundi k'abazadde, wabula gaddayo mu mikono gy'aba administrators ba estate era ne kigabanyizibwa eri abaana b'omugenzi. Emyaka 31 gino gye myaka 31 nga nnyinimu atudde ku Namulondo alamula Obuganda lino kkula lyennyini Kyabassa Famma ekuleetedde ebimu ku bituukiddwako mu myaka gino 31 Obuganda busagambiza aye ssebuufu bwango obutasalimbirwamu mbwa otulambise bulungi gunda Ssebunya bwa Musota. Ng'Obuganda bweteekerateekera okujaguza emyaka 31 nga nnyinimu Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II atudde ku Namulondo y'abajjajja abalamula Obuganda. Obuganda bwongedde okwenyumiriza mu maaso mojo olw'engeri gy'asoosowazizaamu abavubuka be yasiima n'abakwasa omulembe gwe. Omuwabuzi wa President Vincent Wamulanga Kisempija yayanziza nnyo Sekesa olw'amaanyi g'atadde mu kusitula abavubuka era abavubuka bangi bayambiddwa okweyimirizaawo. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffar Kaabituwe. Honorable Vincent Fulelio Bamulanga Kisempija agamba nti mu myaka gino 31 ng'empologoma eri ku Namulondo abantu mu Buganda ne Uganda okutwaliza awamu bafunye ebirungi bingi naddala mu by'enkulaakulana. Honorable Sempija agamba nti ng'oggyeko ebyobulamu n'ebyobulimi ebyeyongedde okutinta mu Buganda bwe gutuuse ku bavubuka okweyimirizaawo nga beekolera kiyitiridde. Bw'atyo ono kwe kweyanza empologoma olw'okussa amaanyi ssaako okukwata ku bavubuka ne beekulaakulanya. Twagala okwebaza ennyo obukulembeze bwe era ku lwange ebibala ebivudde mu bukulembeze bwa Kabaka waffe birabika mu bantu. Sooka Kabaka yakubiriza yegatta ku gavumenti okubiriza abantu okugema abaana, ate n'akubiriza abantu mu byobulimi, n'akubiriza abantu mu kweyimirizaawo maka, n'akubiriza abavubuka n'abakuumira mu mbeera ey'okubalaga nti bateekwa okwekolera. Mu kiseera kyekimu yaliko ssente w'olukiiko lw'abavubuka mu Buganda Padde Ssenkungu yeeyanzizza nnyo Sekesa olw'amaanyi g'atadde mu kufunira abavubuka emirimu egy'ekikugu ekitadde ettoffaali eddene mu kulwanyisa ebbula ly'emirimu mu ggwanga. Emyaka gino 31 nga Kabaka Mutebi ali ku Namulondo y'abajjajjaabe alamula Obuganda, abavubuka be basinze oggiganyulwamu era gijjeeyo ekifaananyi empologoma bulijjo kyeyogerako nti omulembe gwayo yaguwa bavubuka. Bw'otunuulira ebituukiddwa mu Bwakabaka, abavubuka babiganyuddwamu okusinga abantu abalala bonna. Ebitongole ebyenjawulo ebiteereddwawo omuli CBS, omuli TV yaffe BBS, amasomero, University ya Kabaka n'ebitongole ebirala bingi, abakozi abasingayo ebitundu nga 75 n'okusukkawo bavubuka. Gunda Aibene. Emboozi eri ku mimwa gy'abantu mu kibuga Mumbai ekya Buyindi y'embaga ya mutabani w'omusajja Nagagga Fuge ensimbi gwe zikyasinze okuyitaba ku ssemazinga wa Asia Mukesh Ambani esitudde abanene kumpi okwetoloola ensi yonna. Anant Ambani ye mutabani wa Binyonkondo ono kakana atadde ekibuga Mumbai ku bunkenke era kyenkana enguudo zonna mu kibuga ekyo zigenda kuba nzigala okumala ennaku 3 okutuukira ddala ku bbalaza nga bali mu bikujjuko by'embaga ya mutabani w'omunene. Anant Ambani agenda kuwasa muwala wa Bijooto omulala wa kampuni nkozi y'eddagala ayitibwa Radhika Merchant.
Abamu ku bagenyi ab'ebitiibwa abatuuse dda mu kibuga Mumbai ye muzeeyi Tony Blair yaliko Ssaabaminisita wa Bungereza songera ne musajja mukulu Boris Johnson nga naye yaliko Ssaabaminisita wa Bungereza tebalutumidde mwana. Abayimbi abagundivu ensi yonna beeyogerako nga Rihanna ne Justin Bieber be bamu ku bagenda okusanyusa abagenyi ku mbaga eno makeke songera ab'amannya nga Kim Kardashian omuweereza ku TV omukolo ogwo naye agwetabyeko. Embaga eno emenye n'ebidaala esitudde omusajja Omumerika omuzannyi w'ekigonna ky'enku azannya ekigwo ekizungu John Cena era obwedda alabwako nga abagenyi abawakafumito. Okumanya binyonkondo Mukesh Ambani aye omudiri gw'ensimbi mu mbaga ya mutabani we kitegeezeddwa nti ebikujjuko byali byatandika dda okuva mu mwezi gw'okusatu omwaka guno.